Onkwebaza nti webale nnyo webalire ddala kubanga wekumidde ku lutimbe lwa Salamu TV nkukulisaayo mu bubaka obwo. Nebaza abantu b'Ejjinja Anko Haji Juma Kabugo wamu ne Mami Hawa mwebale kubanga Salamu TV mwejotabuliro. Bannabugema mwenna mbaagala nnyo bannambaale bannakabwangasi bannakakolo mwenna abali ku lutimbe awo Sheikh Ibrahimu ne Ibrahimu alibonaki mwenna abalebera ku lutimbe lwa Salamu TV. Anko Nuhu nkwagala nnyo wamu ne Hakiyo mwebale kubanga olutimbe gagadde mu lutumbudde. Anko Haji Kasani Wamala kawe rather Bugema Sano Road eyo ndooza ago gonna gali matwale goosobola ogamba gashali tigali ago gashali abantu be 40 bananga masaba basina gasi bananga masaba bari masaba ari mbosi barihu olorerera n'abasimire nabi amasaba bose batu bemba n'abagana nabi kasi neno sugiri akabagwere n'abagwere nabo nze ani bakwerume mpairume oba kikache ekyo nsimanyi bulungi toba maite abanyole mbahehiseho abawusore utaleja abanyole ndi muhumbanya oli muhumbanya nauna abantu betororo Etienne Ediete Mabel senga abantu besoroti ejasibya ijo kuna bya ibongi na yara manyoni kwa Salamu TV yala manoy so mbagala nnyo abantu b'omu Western mwebale waliwo mikwano gyange nga muli mbalala mwebali nnyo mwebali nga Salamu TV mujotera ddala buliro mwebalire ddala 40 mbagala nnyo Moses nkwagala nnyo ng'oli 40 potro waliwo omulangiraawo Mzee Amos nkwagala nnyo ebukuku 40 oba wakavaako mu kibuga kya 40 ne weyongerako akatundu akaliranyaawo mwena mbalamusizza nnyo nalyogedde olutooro naye olwo njakulogera omulundi oguddako inshallah taala. Tukyagenda mu maaso eri obulamu bwaffe mu maka naddala mu Ramadhan eno nga tulina okuba abalamu kuba omuntu ajja kugamba nze okusiiba shehinga bwe nkyogedde nti ndi mulwadde olumu n'abaana baabwe baba ne imaani ng'omwana ayagala okusiiba namugamba okyali muto togeza kusiiba ojja kusiiba lya okitegeera kuba ye maama agenda kubanga akola ki agenda kulya okufa kw'amaka sheehi amaka mangi gafudde okusinziira ku ndwadde olowooza endya nayo yereese embeera eno y'amaka okubanga gagootaana nenza hajati endya ekoze kinene nnyo okutabangula amaka kyekintu ekitalabika naye nga kitabangula amaka va ku bikonde ku kiki naye endya omuntu gy'alyamu by the way omukyala alina byateekwa okulya okubeera omukyala omutuukirivu omwami ateekwa okubaako ne byalya bagende bakakensa nutrionists babasomese omukyala ateekwa kulya ki omwami ateekwa kulya ki naye ate abaana from 0 years from myaka watandikira okulya myaka 6 alina kulya mmere ki okutuuka ku myaka 5 kubanga obwongo buzimbira okitegeera naye myaka 5 myaka myezi 6 okutuuka ku 5 basiiba kawunga ku lumonde mu kifo ky'okubawa obumonde obujja okubuildinga obwongo okubawa millet flour obushera obuzimu okubawa ku buntu ku buugi obwa ensujju ebintu ebiryo omwana oyo bwegala abeere sharp baby soya olina kumuwa binazimba bwongo bwe body building naye bw'onoomuwa carbohydrate throughout ajja kubawa amaanyi mu mubiri naye ate mu bwongo nga munafu waliwo mbona ekyokulya ekirala abakyala kye balya mu budde obukyamu ne baba nga balina ekisu kye bavaamu waliwo yayogera ku kyennyanja ekyo nakyo n'agamba nti era buli lwokirya omukyalo neerabiddemu katono naye nga kirungi okukirya naye kirina obudde obutuufu ndowooza mulino kiriira ekyennyanja kiriko yiri mu ngazi ekyennyanja waakiri kigulira abaana bakirye yemu ku mmere eri yembadde nkugamba tabulako ku kyennyanja ekyo naye ate omukyala bw'okirya kisitukira mu mubiri
naddala mu nkwawa ne bw'onaaboddamu ekyennyanja ng'okiridde abanne abatunda ebyennyanja munasonyiwa naye these are facts amazima wadde gakaawa kakati omwami mulimu abaami abatondebwa nga bansonyi ng'ate okubaako kyabikkula n'akimira bumizi n'atamwa that is violence mu maka eba violence mitakyokkwaki olw'ensonga lwaki ebeera violence lwa nsonga nti omwami hajjati abamu baatondebwa nga balina ensonyi tasobola kugamba mukyala we nti kino instead akitamwa that is the silent violence ebeera ya munda naye nga talina kyakkola psychological torture kakati lwaki ekirala lwa nsonga nti ate omugamba ate amulinamu ebirungi nawankubadde alinamu akantu kawulidde naye ate alina ebirungi nti bw'anaamugamba ajja kunyiiga ate afiirwa ebirungi biri kyogamba nti mu maka senga munna aba alaba akantu konna akasobye n'akakugamba batera okukajjamu mu mutima omubi agamba nti wayenze kati otandise okuwunyira obubi omuzungu kye bayita approach abazadde nze bwe naliko kakiiko k'abanoonyeza abafumbo abasajja n'abakazi naye nga banetumala okutendeka abantu bano marriage is an institute somero office oba office balina kutendeka n'omuntu bw'oba ozudde ensobi olina kukozesa approach ziwerako ey'okutamu eneegasa oba ey'okumwambalira kakati abantu nti balina approach eyo ajja mugamba madamu kiyitiridde kimpitiriddeko kyegenza waliwo ebintu bingi nnyo era ensonga eyo eba nkulu nnyo ampuliriza andaba omulungi tuli ku nsonga y'ebyobulamu mu maka gaffe mu programu amaka okimanyi nti omwami olumu waba akuwunyizaako ebintu bwe bityo kiri kyogambye alina ensonyi olina ebirungi atya okufiirwa ajja kgenda akola ekyobusiru teyeetegese naye olw'okuba muyonta alina essanyu kwegamba teyeetaaya nga bw'abadde ayagala kwetaaya ajja kgenda abalige mu kubaliga eyo waliyo ebintu bingi ajja okufuga obwakankulayo bakuyita kuwakankula ajja kuwakankulayo ebintu ebikyamu olw'ensonyi lwakantu katono nnyo ndyayo omukyala oganye okwetereeza ne musiba ku byennyanja buli lunaku abakyala gwe ngaabeera n'abakyala bagambe bagendeko mu misomo ekyokulya omukazi alina emmere gy'ateekwa okulya mu bulamu bwe ekyo abantu tebakimanyi yirimu tebagirina egimu sheehi ku mirimu gyange gyenkola ndi mukyala munnamawulire nkola ne Pal FM radio tutegeka semina ez'abakyala naye ne tuleeta abasomesa badokita bamasheehi tulinayo awedde twabadde ne Sheikh Salimu Bosa Imam Ahmed Cheyu ne mukozi munange nkola naye tutuula wamu mu kizimbe kyekimu ne tubeera ne Sheikh Muhammad Rugoloobi n'abasomesa abalala twabadde ne mukyala wa minisita Kasolo naye twabadde naye mu semina eno ey'abakyala era abakyala abo be tubadde nabo twabadde twaniriza mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan naye abaami banaatujulira naddala bana Palo ne bana Salamu TV nti abakyala baabwe bonna abazze abawuliriza Pal FM abalaba Salamu TV balina enjawulo mu maka abakyala baabwe si bashiriku kuba batya Allah abakyala baabwe bamanye ekigambo omwami era bo baatereera owabanga waliwo ekizibu kiri mu baami naye era n'abaami nabo fungiza era tubeera ne program nayo fungiza mugunjuka nti eyo nayo tuyita abaami ne session y'abaami nayo nekola ki nayo nebaawo aje ati muddeyo mukole research lwaki abakyala bye basinga okujjumbira seminars lwaki abaami bo tebajjumbira seminars ne banga eri ku weekend omanyi lwaki sikimanyi okunoonyereza kugamba baba banoonyereza obutabanguko mu maka enamba y'abantu abavaako abantu okufa omanyi obutabanguko abantu bafa naye banoonyereza enamba esinga 75% abakyala batta abaami Allahu Akbar kati tugezako okukola seminars zino kitegeera our reasoning nti nadde neerwanako nabadde neetaasa olw'okuba munafu asitukira mu kintu kyaki ekyobusiru n'ebirala bingi naye abakyala abasinga kati
ekyo bakikwata bukusu bakitegeera omwami naye kati obuzibu buli mu mmwe. Onzijukiza bwe nali ndi mu library yange nkola research kwekyo kyennyini kyogamba lwaki obutabanguko mu maka abakyala be bakyakulembedde mu kutugumbula abasajja. Kyenazuula nkikubuulireko n'abawuliza n'abalabi kyenazuula era gwe ddayo okola research kubadde omulimu assignment olaba omuntu we bayombedde obuuza omukyala naye we mwayombedde wabadde oli mulamu obanga oli mu batasaala onfuna bulungi ekyo kyetaaga musomo. Nazuula nti buli misango gyonna kino kijja mu Bungereza abakyala bonna abatugumbudde abaami baabwe bagenda abapoliisi abakyala okubakebera nga babadde si batukuvu bali menstruation period gwabonese omukyala akyuka mu kaseera ako lwansonga nti embeera eyo kasitejja eri omukyala whole system eziba ziri mu mubiri gw'omukyala ziba disorganized zikyankalana. Kakati gwe omusajja bw'omala gamukubako tuntu lyo tekimugaana kukwata akabazi n'akakuba ku mutwe naye nga si yakakubye system zire ezakyankalanye zezimufosinze okukuba akabazi ako. Kyenkugambye nti abantu balina okusomesebwa approach munno bw'abanga olaba sijja kusaala omutuukiridde otya. Very good. Omutuukiridde otya sijja kusaala bw'olaba ng'akoze ensobi owewange bw'akola ensobi ng'ali mu nsonga bwe zityo nfuuka kyesirishiddde nenkoteka omutwe bwe bw'olaba ng'ayogeza amaanyi agayitiridde alina amaanyi embeera gye mubadde munyumizaamu ddala nnyo agamba kola kyoyaba tondaba naye ng'ata kimanyi nti osobola omukola kyonna kyolaba naye agati jangu onkube. Kaakati ne bw'owuliranga n'omuzadde nga ayambaza abaana ku makya nga bamutawaanya n'abakuba empi n'agamba nti saakuntawaanya nina ennaku yange ennaku eyo eba erina weesibuka wetulijjo otwogerako olulala enakoozi yayo ate nga nnene yetaaga kuhandolinga obudde nga bukyali kubanga n'omwana asobola mukuba n'amutta owuwe gwazaala olw'ennaku eyo owulidde. N'olwekyo okusiiba kunafuya ebyo byonna ne bikka ku level eya wansi. Self discipline okusiiba bwe kutuuka omuntu atandika okukyuka gukankulage nti tunywa emizikiti gye batusaala line 3 4 niye kati osanga gukubyeko abantu bavuddeyo spiritual uplift imaani eyinye eri waggulu nnyo omukoona ku nabadde akuba ekikonda aseka nasiibye ndekana mwana tontomba ddala omanya naye nga musiibi okumanya n'abaana bennyini banayimaani essimu zaabwe za WhatsApp baziteeka wali. Very good. N'agiwumuza n'agamba nti ono seeka mazambi adde wali kubanga ku ssimu kuliko ebirungi n'ebiki ebibi naye ate ye abadde mu bibi. N'olwekyo hajja twekusiiba kuno nga Sheikh njagala okubuuza essimu yo erimu password yange amazima agakawa sijja kulimba mu kisiibo erimu password sijja kwogera ku ekyo kimanyi kiteekesaamu amasimu password kwewala butabanguko bwaki bw'amaka awuli ajja kugamba nakawasa akagambo dear assalamu alaikum how are you my dear okitegedde madamu bw'anaalaba akagambo oli akakozesezza bukozesa kati ng'abazungu bakozesa how are you my love I love you okitegeera naye nga siraava eno ey'okumutima olinaalwala ebirowoozo nekitandikira mama olina baddiyabo olina babakwagala n'alookayekyebutala awaliyo tiktok omwe yagambye nti essimu z'abantu bomu ekutulikira mu ngalo bwe mala okutulikirako ekwokya ne wejjusa olunaku lwewakwata simu eyo bwove ku masimu kankuweeyo akalala okimanyi nti okusiiba mmwe abakyala ffe tetuliyo nnyo pasenti esinga ku mmwe mwagala nnyo okukulanga mudda wansi okutema emyaka naye era tuba bato ku mmwe shehi tekiŋŋaana kuwaga nabbi awansi ababimweta nanti lindako okitegedde nti ffe olw'emirimu n'omusayi guno gwe tuyuwa yagigezaako mpaseyo okuwa ekirala lindako ffe engeri gye tuzaala
ne tuyiika emisayi n'emirimu emirala emingi tukula mango basinga kakati no gwe n'osigala ng'oli mugumu era kiki kyeyindako era olaba nti waliwo omwami eyawasa oyinza okufumbirwa omwami wo ng'omwami akusinga emyaka 2 okitegedde nga gwe oli muto nnyo naye bwe mubeera awamu omulabi ayinza obbalaba nti mwefuna mwenna nga muli mu saizi y'emu akati nkuwa omuyivu bamuyita Professor Long Volta oyo mu America Volta musajja muyivu nnyo ali mutendo bayita Leonard Davis School of Gerontology Gerontology abakola ku byobukadde era ebintu byagenda wala n'obukadde buliko institute buliko faculty nambe ekola ku byobukadde kunonja ku byobukadde naye Professor Longo yagamba nti okusiiba it prevents diseases kutaasa endwadde n'agamba it promote healthy aging omuntu senga osiibye okukaddiwa ko tekufaana ng'oli atasiibye tuli bumu promote and prolong ability to stay young omuntu senga osiiba kikwongera emikisa gy'okutakula nnyo kuyiikayiika kipromotinga ogambe it promotes what it promote and prolong olidde kitwala waggulu okudda obuto obwo okusiiba gwakudduka amakulu bwe tuba tusiibye hormones cells white blood cells red blood cells plasma platelets zonna zibeera affected but in positive affection zibeera nga zikwatiddwako mu mirimu nobeera nga tezikyakola nnyo nga zibeera attackinza abalabe emmere eno gy'ogiwa ogipakira overeating packaging biba wandibadde osiiba n'okaddiwa n'oyiikayiika embugubugu okusiiba bw'osiiba osigala oli intact omanyi kibayita intact omuntu okubeera ng'oli wamu toyiiseyiise ekisambi oli mugumu bulungi ettama teriyiise amaaso embugubugu zikusaze okusiiba gwe mugaso gwako lwaki Allah yagutuwa tiyagala abantu kubeera nga tuli mu mbeera eyo Sheikh akadde kandiiridde empinga umba tusiibule mulungi akulaba ku lutimba lwa Salamu TV abatulaba mwenna tweyanziza nnyo mwebali kutuwaayo akaseera kano ne mubeera nga mututunuulira nomutulaba n'okuyiga biki ebigenda mu maaso naddala mu program amaka ago kijja kutuyamba nnyo okubeera nti tuyiga akabeera nkwebaza maama mwebali nnyo okubumbabumba abantu ne semina zimukola ne Salamu TV ne Power FM mwenna tubeebaza Allah abanyweze abawa amagezi mugende mu maaso naffe tusigale naffe atuwe byembasabye togambye nti namwabiba watu obadde okyasaba wadde okyalomba bakuyita kulomba dduwa mama Sofia Nansubuga kimu zirowe ewaffe ku kaala amatendo mashallah. Okay, omulungi ndaba bwetyo bwe tubadde mu programu y'amaka nkugamba nti siiba okukendeze ku birwadde siiba obeera omukyala alabika obulungi siiba obeera omukyala omuto ng'olina busimayiro nti newankubadde kati oyinza okutwala ekyokulabirako ndi mukyala munenemu omulungimu naye ndabika bulungi si kwewaana kutambulira mu bufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ndi mukyala kuba n'emirimu gye nkola alhamdulillah nti bwe nva ku Radio Pal Busiramu Mwezi ja ku Salamu TV Busiramu ndi muwala wa Sheheria so alhamdulillah rabbil alamin atakumira mpera akunkumire Ramadhani Mubarak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbeere bulungi mweraba